BOCAT TV Nera. Tukwaniriza nnyo ku BOCAT TV webale kubeera mpozi nga ate osubscribinga o likinga o sharinga waka waffe ate tuli ku Kayo Wisdom Broadcasting Service olunaku olwaleero ali kutuuji atuwutanga muzeeyi alwano obana tuuta ku channel waka kalamu bani angana akayetu yambe tuuta naye nze nebaza abawagizi bange bonna bakakayewutayo kutuuji ne batundagirira lwakubanga nkwanze bana esinywa tuuji otumala muri bido nenda kujjamu kana akayero nyweka yenna yaŋŋamba kati ngenda kunywa buugi buli obwaki obw'omuceere oyinza okunywa obw'omuceere oyinza okunywa obw'akasooli nesoko nebalize omuntu yaŋŋamba kayenkulaga nnyo ku live tukwagala ng'oli mulamu mu Uganda empya nandagirira ewantu naŋŋamba muganda we naŋŋamba naye kati ate nga oli Nakasero olaba ffe omuzikiti eri olaba omuzikiti gwe Nakasero wansi gye twasulanga naye kati vaayo bwenga dda mu katale ke Nakasero ekyo ekikuba ekikira mu paaka enkadde agonna amaduuka awo waaliwo pateera awo abaali batunda obuugi simanyi oba obukola otya ne lwakubanga wantama ogende Nakasero yafuuka omujjuzo mungi omujjuzo mungi kati mwe temukyasobolayo sisobola era abamu balowooza mbumba nepansi naye wenjogera ku Nakasero mpulira ensonyi era n'ekibuuzo kiri nti owavudde ku serira akakati oli kuugi nedda anti serira katakyalabika oli yaŋŋamba kaye serira bye balina tebikyaliyo baddira amata kubanga njagala nnyo amata kati broadside ali very expensive amata biki byonna ne begatta wamu that is the life kekanyiryo kano nze ojobuze musiruki natuke Netherland nanga kaye tulabye bannayuganda abajja wano naye byaddala gwe kale yaddeko yaŋŋamba nze ndi yaddeko lwakwanga musiriki yagaanira ddala bannanga okuntwala ewantu nfuneyo omukyala nansigaza nga ndisinga yakunutera akusula mu bakadde yantwala eri naye namugamba nedda munange wano tewaliwo mwana munnayuganda oba ki nve mu bwasinga olweki bannaye kaye tetwagala ofuuke nnyo w'amaanyi nnyo wano ojja tukinako tukujjukiza banaffe aba BOCAT Studios bakola audios ne videos ez'omulembe ly'abayimbi mwe bali kubeera mpozi nga ate mujja jangu okole oluyimba ku ssente entonotono ensaamusaamu ng'ate quality yeeyo tebagenda gyelonda ku radio na TV ku noti 754684 studio twagikoledde mmwe abayimbi oyinza okuba nga oli e Bulaaya nga oyagala kubeera nga ate oba oyagala kuyimba n'omuyimbi ali eno tusobola okuweereza data nawe n'otuweereza ro material ne tumixiinga ne tumasteringa ate ne tukuweereza oyinza okuba nga oli e studio nga tewera bulungi nnyo gy'okoleramu domestic studio no recording no tuweereza ndamo oluyimba tulukuba bulungi nnyo nobeera tempozi ng'ofuna ekirungo eky'omulembe kaye tutandikire kansoke nange Kylie Slim T akadagala kano katugenda myezi 5 bukyakajja ku market sifunangayo complain bw'oba oyagala kusala lubuto kusala mugejjo gwa lubuto oba mubiri Kylie Slim T company eri mu America Juli nakandi ali mu America gonkubira simu oba nopereza WhatsApp n'oba munsiki nonga Wisdom mpa ku namba y'omukyala ali mu America nganji kuweereza nga yo musindika WhatsApp bo bakola bukozi delivery kyenakagaddeko mulimu abakyala abasala ate olubuto lusigala nga doluyise neko katwala buli kimu kati ekyo kyenyinyi okuyikayika omanyi bana Uganda don't tokozesa kati for example kwate emitwalo gyo 15 omanye nti nvudde waliwo yaŋŋambye Wisdom nno omanyidde akantu ako nvudde ne ku sukaali nti ye yakose ennaku yaŋŋaye 9-8 nanga sukaali kyali kyenkaluubiza naye nteekamu nentabula nga watugamba nenywa ate ne monitoringa kati gwoba olina olubuto take it as a lifestyle it's organic gotandike kusala mpola ojja kulanga ebinyamanyama bikoze eki namwe abaagala okulya ennyama zammwe embuzi ndiga twala tugende gwe sigala ng'olya make this your lifestyle okuba kubukubi ku namba yange eri 0704 0701494039 eyo namba erine ku WhatsApp ompeereza nonga Kayo Wisdom njagala kajani ndi wano mu America nga bakakutuusaako. Over the weekend, Bobi Wine abadde n'ebivulo ebyenjawulo ne firimu ye baagilaunchinze mu UK nate baagitongozereza nga taliyo ate wolo nga yabadde ekubye keeti ekibuzo ne kibeera Bobi Wine tagenda UK takola ki kansoka ku kiri Bobi Wine
balonchinze movie ye nono bagikyuse erinnya basoka giyita the ghetto president something kakati Bobi Wine the president balonchinze firimu ye mu London abantu ne bafa essanyu yakubye keti kati ategenda mu theaters omanyi njagala kuyigiriza kati omanyi kati nyina ebintu byensekerera nanga naye bana Uganda kati kino kibayita level osorozanya firimu ne zitajja mu theater kati ekyo kitegeeza ki wozanya firimu netajja ne batagiranga nti kunaku bwe tumwefuluma mu UK mu theater kitegeeza efulumidde ku black market tejja kukola sente ze bayita low budget movies ezo ze bayita low budget movies nti era je ziri bazanyira mu New York ne zibeera ezo wena ko firimu z'abazungu ngaira omutindo usikyekyo kasi towulira firimu nti efulumidde mu theaters mu America Bungereza Australia ng'omanya kakati that is a movie kati ya Bobi Wine bagiru kati kiringanga George Clooney mwabagoberera ebya firimu Julia Roberts yazanye firimu ne George Clooney abandi atudde bulungi George okay mutegedde George Clooney ne Julia Roberts naye baali bagenda gifuluma mu theaters mu London mu Bungereza kubanga twafuluma theater mbagamba leero wano encha wano oba leero tulina theaters nnya kakati baali bagenda gifulumya Queen n'afa bwe yafa ne bajongerayo kati tosobola gisanga nti nguzayo sidya kati firimu aweekolera sente kuba basolo giraga okuva ku macha sabiri sabisa ne babala nti mu Bungereza ekoze sente meka bukyatandika zibala tiyakola $1 million kati gwelinde ya Bobi Wine kyegenda okukola kyekino nti Bobi Wine takyali kaka Bobi Wine does not belong to Uganda in his own way kati ekyo kyekirumya Museveni omutwe muno mu Uganda tegenda tuuka after 10 years anti kati kasafulumye ngenda kukwata essimu yange Facebook ngende wali ku Acacia ngambe nzize wano lwaki temutuleeta firimu ya Bobi Wine wakitusuubiza anti kati ne bangamba kakati Wisdom Mwaloga yankubira firimu emala kuba launched mu ene theater kubanga kati zino theater ze Africa naddala kati Uganda nabo tebamalagalaga firimu etafulumidde mu theaters e Bulaaya weba movie ya low budget movie aleka tinga lwaki bagiraga neka kati neera tebajja kwekwasola balaga ya Museveni 27 guns yeye nyini n'afuluma abwelu n'agamba firimu eno kyokka muwalawe ne Museveni wa yali kuki yaga firimu eno nungi just lwakwanga ine ebibulamu kino bikie bitya naye era teyatukwata na mubabiro kati owagiraba Museveni eya Bobi Wine anagiraba Mukama Yesu yafulumidde nkukaye Bungereza ngamba yanagirabako Museveni mama Museveni kati yagikuze dda batudde bati alabika kati Museveni olaba alabika asoose kugirabanga ye kati alinaagiragako balala mama Janet awo n'asooka agirabanga ye waaba kukaaba n'akaabanga ye amaziga ne gamuggwamu kegamala omuggwamu Museveni ng'amaze okulaba firimu ya Bobi Wine n'alyoka agireeta mama Janet muhoozi mujje mugirabeko mulabe ku musajja atuggyeko obuyinza naye nga ye ekigendero gisooka ogiraba ye yekka gasoke gamuggwemu amaziga nze nno njagala kugira bagyesembera eggwetya ate no bagenda gyongera bakole gundi bako obulamu bwa Bobi Wine bunyuma omusajja afuuse president by God is calling na choice y'abantu bwe kakakubula essula gwomanyi Museveni watuula bwati ng'abantu bayita Bobi Wine president golowooza kitwala for granted abantu amu nga obwongo kyabakwatirayo wekiri n'abazungu era bamuyita gwomanyi nti Museveni wabawulira kitanavu even an idea kankubulira ekintu kimu kiringa ng'ensi ne bawamba oli onaganze president kati Burkina Faso captain yawambye bwe yawambye oli n'abeera mugundi mu barracks y'Abafaransa ng'aganze president nono aganze president captain namuga gundi kiddemu nkulumbe oli n'asirika teyakizzemu Abafaransa ne babatabaganya ne bakkiriza oli abadde president naye yawamba n'obuwambi Burkina Faso n'afuluma eggwanga captain n'asigala kati ye president kitegeeza ki nti kiruma omukulembeze ng'ali mu nsi ne wabeerawo omuntu agamba nti ye president tolaba Amin yagenda ku Law Society Uganda Law Society ne baaniriza agikulembera nga president naga tekisoboka
bani ba president wa Uganda na kwata wa Uganda Law Society tuwabera di president tisebo sinzenze kawaliyo warotale waliyo na waraji Association of Waraji Drinkers tingana ye president ntiye nasoka mutamatai nasoka muninde ko mukolo nagenda ku Uganda Radio Uganda nagamba nangire okuva na leero tiwaba n'omuntu yenna gwe muddamu okuyita president okujja kozi nakomawo ku mukolo sure oli ne bamulangi ne bamwanizanga chairman wa Uganda Law Society sibya muita president kati kiruma nnyo bolaza Museveni gwe kankubulye Museveni awulira obujiji kati ngeze kichi Museveni kyanategeera envunza kwa kati bakulya mu kyalo envunza zaba lyali edda kati envunza Museveni abeerawo envunza ngeringe mutakula akagere tajitungule emulyaji wulire emulyaji Bobi Wine Museveni lwaki Talabiseeko mu kulongi mu kutongoza filimu kati ekyo kyenzirako njagala kugamba muganda wange SULA balina ekintu kye bateeka ku Bobi Wine ti Bobi Wine awagira ebisiyaga era nawulidde Museveni wanya atandise okuba campaign kasaategedde nti omwana we yafuuse opposite kakati ayagala ebintu bibiri either mulondera mu parliament oba kati atandise naye waabajja akozesa basumba bamu babalokole sokole kicho tegeza nti omwana yafuuse opposite ngenda kunnyonnyola ate akyaliwo omusajja yagumiikiriza birthday ngala nagamba rwani ya muhozi ya birthday yalinda abantu bajja mwenda naye nga mukaga ba SFC babiri bebadduka bala munakirira wansi agende wakiseka nga buli ayingira mu line okudduka nga mwadde t-shirt mitwale 5 yafuna abantu 13 Simba ku page mujemji waliwe yakuba aerial picture ne bakiteeka ku radio Simba pamumfe nga muri abantu 17 naye nga 13 ngo baliddeko n'abapoliisi ababakulembedde bwetyo amadduka marathon neyingira mu byafaayo Muhoozi's marathon the most flopped marathon in the whole world byenjogera si bya BOCAT TV si bya Wisdom Official byange yayingira mu record marathon ejazo okufunga ante katirabayo buli omusa walako film nje bayita God Must Be Crazy yakasajja akalikanonye chipanka namu akali owere kana Talabanti no kukyalo baberako batono nga badduka bagoba chupa eno ya mozi yamenyawo ya God Must Be Crazy kubanga eri bawerangako abasajja abo ba God Must Be Crazy nga budduka butibwa bagatanga nga baberanga abiri mu basatu kati eno eba flopped kakati musajja abali awo nagumikiriza pate Museveni kugamba lwaki ayagala komawo naga akyayika pate abantu banajja intelligence ne mugamba balamu yabadde agula abantu ne bajja ku pate ne bushenyi bateekawo ennaku ezo emyenge ente bitya ebushenyi ono nateeka ku Twitter bannange ekyabadde bushenyi Museveni agenda okunoonyeza nga abantu babakoze eki babaguze buguze bushenyi nagamba nedda yabadde akyali awo ate Twitter ngenda ddu kunyumiza olutalo lwa Twitter ngenda ddu kunyumiza Museveni nagamba bannaye nze firimu sita wano nasalawo oku naye ate Muhoozi kino nkiddamu ayina bad one management nze ngamba abantu if he can know why Salim Sare wano mu first family yayingira mitima gy'abana Uganda okimanya ekyo ntimanyi omanyi nti Salim Sare asobola okugenda mpaye ekyalo asobola okugenda Kayunga Jola gye babba akaluka nup abantu ne bajja waali ate ne bamugamba Sebo Sare muganda yatubba akalu naseka noseka nanyumya nabo ne bamutuma obubaka yes Sare kugambira kati ate Muhoozi ekitakiina kati Muhoozi ayina abantu abamulinaanye naye nga baddofe jukira omugagga wabanga ddofe kati omanya bagagga basinga baddofe bawenga babaawo ne beetoloola abantu nga abantu ababeetolodde nga bagezi omugagga abeera n'aboozi abagagga basinga tebategeera kiba kibi nti kati kakula ofuuka otya omugagga ng'okoze ng'osikidde okukola n'okusikira ekirala kyekiye okubba kakati ebyo bisatu Muhoozi olowooza ali ku kiruwa webuba okola nkunyonyola tukyali ku firimu ya Bobi omanyi abantu no baŋŋambye eyo waliwo mikwano gyange Dubai bajjaawo ku mpombo kuguni bagitaji restaurant ye Dubai
Iyo ndoza Pombo restaurant. Pombo restaurant yao. Abana bajjawo nnyo abagala enkyukakyuka. Bateekako TV. Nani wayo n'ateeka yangabe mbu baagala nnyo nga ndi naawe mbu tukubanye ekiboozi. Ne bamanya nti kigenda kuggwera ne mbule tudde eno ne tubabuuza nga bonna bali kakati ate kigenda kuggwera. Kati osimanye ekino tekivudde. Kati nkunyonyo tuli ku firimu gwe tufaayo. Kunyonyo lwaki Bobi Wine teyagenze UK. Kati nkubuuza omuntu ofuuka omugagga akola nnyo osobola okukola n'ogaggawala osobola okusikira n'ogaggawala osobola okubba n'ogaggawala ne mu buyinza nakyo kyefaanana osobola okusikira obuyinza osobola obukolerera osobola obukolerera osobola obuwamba kwekubba nenkubuuza muwozi ku bisatu abukoleredde yatandikira kuwero diwa n'akuma ku kyalo kyewammwe gwe ku kyalo kyewa kale wamulako ng'ambadde uniform ya LDU efaanana bweti yali yakabuyingira ne babajjawo abeero LDU anti ng'olwa nti kati baagala muteeka mujje asikidde naawe naye mu kusikira abaana bonna abagezi w'osika kubanga kati muhoozi takoze nnyo okuba kukola ebyaddala biri nti asise kati woba osise nga ebintu ebimu tobitegeera weetooloolwa abagezi kati kankubira olaba muhoozi nze ndaba taamala oyo siniya oyo va kono junior kuba abakazi neyawunga kakati siniya ndaba taamala siniya ndaba amanya mushega ndaba Korete General Korete omutegedde kutesa Korete ane Ivan Korete omutegedde oyo ne Felix Kraije kansenge mbe wabo bajjo tegeera abo ne baba nga bamwetolodde n'ogattako Tamale senior n'ogattako ani muhozi basolo mukuba pano beating ne waba kuliko wajjanga tategeera anti kubulya bamugamba nti omanyi kwankati olaba aba basajja bala Korete Felix Kraije amanya mushega Tamale mirundi ani omulala yandi badate kasiriye gwanga yafa waliwo no meja kakoza mutale kakoza mutale salon ku BMP kakoza mutale lese kuliko omugotaddeko Arua kulayije bamubuuza ku biki byayogera ku tweet za muhozi nti nga byayogedde nga atakyali maje nga banete bayi bakolako bano ba sejjusa bani bo baba kwata ne babayingiza ne kuno kigenda kibeera nagamba enganga waliwo enganga esinga enganga zinne wazo producer se nina topayo yagamba atya enganga waliwo enganga wasirikire omutwe enganga kati kankubulire producer ate ko producer tojjamu ebintu byange producer kankubuze omuntu waganga wagamba mbwe sepi oyo producer sepichi biri zonna zifumba kunku naye nekira kujinne waayo taba sepichi otegedde kati kankubulire ze Felix waje nanga akaye jangu wano nzija ne wankuba oli mugamba nkubidde kituufu wano ye muntu omulokolo w'amagye gwensolo okukkiriza mu bwongo at least nga 80% kyenalaba ekayunga wali bamuyimiriza abaana nga bakuba amayinja namuga ayogere omufaliso yeyogera ki Imurema kana nyimiridda watenga tita jukire wakayanja wasikaba wasitana tubeli manga mutume tuva usebanyawo Kuraije yayogera n'abavubuka abasajja baali bava mu motoka baba mukuma nabaga baddeyo nga mu motoka ye mulimu emundu ezo nayogera nabo nakamba bulire kituufu okwekalakasa kabaka ngamugande kayunga naye basaba mujja amayinja mu kkubo muleke traffic etambule singa temugaana military eryo giraba bagenda giragira bajja bakuba amasasi mwekalakase ku kkubo naye nga mutadde emmotoka bannange aba akyayogera oba omuvubuka yamukuba jinja oba kiki omuvubuka yakuba Kuraije bano abaali baagala okutokuba Kuraije bakuba omuvubuka embo bwamala omukuba ne bamuteeka wali kati awo nanga fe twa freezinze ddajuke todde eno todde tomanyi wakudda bwamala omukuba ne mugamba mafana kyogedde kituufu
katujje amayinja ng'okyali ne wano ne bagajjayo ne bamugajja abantu tuyambeko tusooke tutte traffic sebo ne bamuteeka ku kkubo namuga lagira emmotoka zitambule ne sooka ziggwayo ne balyoka bamutta naye kyannewuunyisa kw'oyo omusajja okuva olwo yakalinga respect yange yayita emmotoka ne ziggwayo ze baali basibye kali bano nga beekalakasa ne zigenda ne bamala kati tukusibudde naye ndowooza oba waatuuka wali agenda kulagira ab'amagye baali nabo bakomewo bakuba amasasi munnange omusajja n'agenda n'abagamba beekalakase nga tebasibye emmotoka yoyo Kurayije kati nzija producer otegedde kyeŋŋambye nti Kurayije ani ono Meja Kakoza Mutale tamala emirundi senior Ivan Korete amanya Mushega singa bebetodde Muhozi bamuza kwabo bonna abo bonna kozi Felix Kurayije bonna basoro mu bempi kati Kurayije yagambye atya damu yagambye enganga bbiri walwe nganga esinga jinne waayo ku nganga bbiri walwe bamu soko dem bambuza batya bamugambye nti tulabye abasinga abadde mu magye nga basejjusa bakola statements ezitali nnungi ba ending up nga bali mu komera kye mugenda okukola ku Muhozi ku tweetize ko Kurayije n'agamba atya waliwo enganga ezisinga zinne waazo ne kati omaje segeza kutokola retreat abuza ffe abakola retreat kitegeeza Kurayije amaze mugamba bannange temumbuza ku yanganga uli nganga nero kwanga nganga esinga kunyanga zinne waazo teyabadategeeza yamaze okugamba oli nganga akali wasiyageza ku keesi naye waliwo keesi waliwo eyo ku mukolo waliwo yedduuka kali eyo ku mukolo ebeku Muhozi singa yeetoolwa abantu abasobola omugambako he would have been a perfect guy nawe nze ndowooza ne Balamu ayagala oyo Muhozi agwe oyo musajja Muhozi alina ebintu SULA kankubuulire ebintu nga watandise bigamba Munnayuganda va ku bino ebya taata we because to me nze simuwagira kusikira taata we nga nze muwagira abenga Kinyata owe Kenya asooka abe tested osegedde olabye Kurayije woba wasoma literature you give an example to justify what you want to say amugambye yo nganga nero akubanga nganga esinga ku nganga ziri kyekyo abata mu BMP Muhozi yeetaaga abantu abasobola omugambako nga tanyiize nze neewuunya mba musindikira obuntu bwange bajja ngamba obuntu bwange mbagala nkwate I don't have a problem fe twafadda fe abamu kati njawulo ya ofudde otya era nze nabagamba nze ne malanfa ng'ani anzise oba Muhozi obaani ntuuka mu ggulu ne ngamba Katonda sooka omuze malayika Mikayiri ompe ekisooke mulindo yajje esereza kayo oli musiraamu nnyo musiraamu antakiririza muntu SULA nze kugaina kulya bukojja ne bampa erinnya Musa nga bansi nze ndi mutayirire Tochima ne bantwala kasubizira miki wali ku masiro boko ngojimanye Islamu yao boko ya yao boko ya nze naina bakojja bange nga banjagala kuyingira Busiramu nze kyantwalire ebbanga okuyingire nga bagundi bange bagundi okuba bakojja baffe baali bazibu ffenna baatutayirira mukulu waffe ne bamutuma Simon Farida simanyi Rabbiati nga bakambwe bazibu naye embooko n'eddiini era nze nakula neegomba Obusiraamu lwa Haji Jjuuko nga wayo tukola ekikyamu kasita agamba galamira nkuba embooko 3 ne mama otaddamu nze nakula manyi Omusiraamu talimba kwaji ajjuka ayambala bwate kanzu nogamba Mukama Katonda wange oba yagiguzeewa oba atambula ati ng'enfufutola we gikuba kati Muhozi oyo gw'olaba alina ebintu naye abamwetolodde babikutte bubi abamwetolodde baagala mubba kubanga naye abbika yes abbika olaba we
Museveni waliwo waloba ne bamubba ne olobo omusanga nga ali straight boy akoze sign katala sign eri etya katala kusasira mumpere million nga bisatu kasita chuso bugalo bwebuti yayina nga ejabukola kasita wetamukano omaba agambye mbu queen buliwe yayina nga ensawo nga temba mu kintu bwagisa wansi abagamba munzije wano butasukka dakika 5 kasaji ja ku mukono guliza ku refu china cheka ndi kumpi kugenda naye wagisa between dakika emu ne 5 abamaze tuka mu motoka ezegeza bukode wabakulembeze lumwa ya security zekuka nzera sekere abana futwa sibanga mu state house nani ono mwe kasitaza kaka mwene mukubengalo omusajja atuwadde arena walwe yansindikidaka nanga wisdom atugamba ekintu mbu yabadde ayogera obaddiru yayogera mwenzi simuuliza bino byebula munagamba yetakosa mukono oba gwa left guwa abantu akosa gwa right muguno gwa left guwa abantu wendi ba ndidde nenzi kutasula ndikubulira cyame kiri mukono gwa Museveni gwa left osana kukwatako no mwana we kabuga bwate obuyinza mye kali kugaba njagala musomoze bangambye omusajja ngai wisdom bulina kukyotubulya kitufu omusajja yagambye mbu omukono mbu abantu bagora 8 tabagwa left kati watyanga ngenzeze guno nengukwekeno ne mukwasa guno tasobola akuwa kibegabega obuyinza mye namala sikola obuyinza mye nze era kyovula nsekera bino bitimanya bucha simanyi bani bada basure abo bonna bagenzo kujja Museveni bajenga bamukomba box ngana ngomanya otutula bo statula ngo beti ne bawo omuntu no seka guno okukuwa no mtabani otasola gumwa mbwa mubuza bwate mtabani we ate mkyala we tosobola obuyinza gwakwata mugwabe yabwadde je ngandidde nzikuze abantu basitegedde mbuya era bansindikide nga nedda mu mwakabira abafetwa nze Museveni inacho ebirala nimbe byaba nebino mbwe bikolwa sign izo na wazisoma tosobola kubanga olina omuntu ngokulidde ku sign ka azalokola enani kakola kano kalinga ka pisto kaina je kategeeza Bomzaje no muteka ajirafuna kuchoko bage no kuseka mu komeredi yao yali tamale wali mugenzi kasire gwaga yagambu Museveni bwaba kuwa aina kya kusuubiza mugamba amuze ekyo kireke mpa kino kyola bakawo kyobo kwato fulumena kyo ebintu ebi muzeyi wange sale yagamba omusajja ono nno omulabye bamuyita Kamagu tomalaga magukirako oli yali amugeta wewa era sala mpita Kamagu mbumbu tebamalaga magukirako mze njogera kyensanza nga buzito you just speak you talk nemugamba yes kumwe mutemuwuliriza zijano njogera nga bapasita kugamba bugambi nyindo eminyira gise bitya obo nsibo bokola ki nolondamu naye Museveni koyo musajja kyagamba nze tali na lunaku era chobola yamanyi mbu nepanka mbugenda nacho bakuwe mugasabo birekenyi nemmotoka nkadde wampisa wano kubulya nzira wafu teri agenda kumpa era lumunna musesa yangamba mbu kaye wama yukam bano ono muwe nemugasebo tata mpuliriza eri jonsindika gobo yagala kumpa mpa Nena jongamba okukimettoke solokuloza bapadde ttooke nga siwaku kwese engalo z'okola bote omusajja yaseka nangamba nzikola koze bibyolagire lwaki togamba nakyobe wizidde omwono mmwe kozesa mu mwalo sagala ogamba okolewo lwaki tagamba leeta ekisawo yakikwekwasire yaseka n'agwa neri namugamba why are you doing like this engalo totereza mukono nangamba mukono gwange namugamba wammaddayo kati muyite oyogeze mu mwasa I don't want you to do like this koye yaseka kaya abantu abaluddemu gwe abo nze solo kugambo yakankanya atidde kati walu mu East Africa ne Central teri mukulembeze akyasinze butitizi nga waawo of Museveni ndeka nawe sajja wamanyo kirimanya akulimbye sajja akubye mundu akubye konya walabye gwe Rutema mbu asanga atambuza ne bigere bakinyata yabadde mugundi mu ghetto gwamanyi teri muntu asinga kinyata no bugagga as a family nga bubadde for generation
yali badde mu ghetto nga nalya n'akawunga ng'akuba bw'ati jambo 2 days okuta obukulembeze ng'ali mu ghetto. We are talking about a richest family in Eastern Central Africa. Nga tebabye namwe mugende mu bbe we bamulowooza baayifuna ku bazungu kale bo baayifunye ku bazungu ne bajja ne babeekola family the richest ge mataga bwe genywa ga broadside naye wano anti iramu muteekawo anti abayo eriwa naawe Uganda tetuyina bwa tourism businga Kenya SULA ebyo biva ku Museveni byabageta Kenya wasinga ba tourist bali abawarabu Kenya okumanya nzibu waliwo abawarabu nga bannakenya abasomali bannakenya katoya wulani kakati waliwo abazungu nga bannakenya nga bangi kyobola ono omusajja yabuuze mbunja kusula mu Westlands waga kati waliwo abazungu nga ebyaddala yazaalibwa mu Kenya ne bajjajjaabe Queen wa Bungereza yali ali mu Kenya ne bamubikira kitaawo afudde ng'ali mu Kenya. That's how abazungu we baba touched nga ne Kenya tenafuna bwetu wasn't a country ne bamubikira tikitaawo akoze eki afudde. I stand to be corrected. I think Kenya ite nafuka kwanga it was in 1950 something. Kenya ite nafuka republic sichecho. Yes kati ongambo te Queen wa Bungereza nga chali princess nti yali ali Kenya lwaki si Uganda yajja Uganda kusuura onyonyi kubanga Uganda ye yalina ekisaawe ekinene mu East actually by then mu Africa ngesoro yes ngenyonyi endala zisolo ebisaawe birala nyonyi zisolo okugwawo wabula nga tasola ku riskinga bunene bwa nyonyi by then ngekisaawe ky'entebe kiri sweated bulungi kigazi nagwa wano alinyaka nyonyi akatono agwe Kenya kikyali kigazi ku mulembe guno gwa Museveni naawe kiri munte na busa bali bamanyira kuzira nte naawe oba nze kakule etsula omanyi lwaki abawesitana n'abanyarwanda abakulidde mu Buganda babasosola they call us Baganda people ng'oyagala okulaba a perfect westerner mulete nga akulya mu Buganda aba n'empisa aba mulungi gwe omuwala omulungi alina empisa omumanyi ye munyarwanda akulidde mu Buganda leta bali nja kulako banyinaffe ngugambe mulindo yajja gwe mulindo omulabe omulabe oyo yakavoisingira oli waawa yakavoisingira asobola okukutamira mu sekendi ezo kakati kaye osekede kyengamba naye otegedde nti lwaki nkugamba ti muhonzi na kati kankubulire kati nze sitya bidduma kino kankyogere kanagweramu eyo waliwo omukyala yali aganidde mu State House eyo baleeta kakoza mutali baali batumya abantu mujjayo sijja mwogera nga yaga ng'aganye n'abawesitana ne kakoza mutale yajja n'amugamba maama omanyi saagala nkuswaze nyina ode yakujja wano nti ontwale gwamanyi gy'oŋŋamba gye nkutwala yasiba ebintu kasita yalaba koza mutale he's a no-nonsense guy bamanyi yakubanga kibo uyo kakoza mutale balanga action plan genda wali olaba ebifurate nanyi watoto chache ainawo office ya Furezo parliament yatula negamba akoza mutale ate government yezisasula furo bili ne babuuza ezo office za furo bili zikola ki akolera wuki yali alumbye parliament bakivaako ekiteeso but wabweru bimuli gwe gendo parking eyo kali wayina okuyingira Furezo ate nkiwagira kubanga bakoza mutale baana banambi wano tu bebakupe mundu olaba bana abakajja amanyo gali eno beyagalya mu bitolo bakakoza mutale abatasa mu 7 amanyo gali gati newo balabanga bona beyagala bona gali gati bunatunza embaze niyo nengula ettaka lya UBC niyo pu mulindeko mulembe okugenda okujja mugenda bisesema we mugano bisesema mugenda bipama mugenda kupama ebintu bye mubye ku bana Uganda kankiddemu mwembwa mmwe mugenda kupama ebintu bye mubye ku bana Uganda mugenda bipama obandi ba magombe obandi ba wano wendi ba Kampala nja kujja esimu gomanyi kyankomya okuva Germany ye njagala kulaba abasajja abagenda okutuka nja kudda Busega nkwate bwenti ate wali kumputa abo kujira mputa nja kulya emputa nga nkwata bwenti ndaba badduka bana bakulanga okubeerawo ate baba duka kubataasa na kuzindo tuyingirewa gomanyi misinde kigenda kubeera walagira buyingire ekitoogo nimukwata fuli njagala kubanga gundi nga ndawo ndaba buli muntu
SULA guno omulembe gutegeera bagenda okupama abo bagenda kupama buli kimu mbona tunde embuzi n'engula ettaka erya UBC omukazi najja n'amanyira parliament oli esimba hoteli wali ku ttaka lya Leirwe n'agamba tajjukira ndagaano n'omugamba yagenda mbowe emmese yagirya ng'okyayogera MP w'embalala yagula n'ettaka ly'emulago lya Leirwe nabo famire zaabwe zibeeramu emmese ate bali mu mmese va ku zino eza Buganda zino eza Buganda emmese omanye zibeeri ziri emmese z'ewaffe zitambula zeewala misota eyingira ojokebere ebigere byabo abantu bali mu State House byonna byambaliga biti obugeregere bwobadde ki abo teri muntu zino emmese za Buganda zimanyi n'okuyimbako ku nnyimba za Paulo Kafe omanyi emmese eziri eri ennyimba ziziyimba ziyimba ki enyamurunga emmese eyimba ng'egenda okugwa ddala enyamurunga ekugwa ku kigere omuntu takujereganga ng'ava ewaffe wabiri era kyova olaba buli ajja wano mu Buganda n'afuna ssente addayo kugula ttaka mayiro namba kuteekayo kinte nawe olaba bajje wano mbw'oli tayogera Luganda nnyo tu sayogera Luganda njogera omaze nagamba omusajja mmwe temujja taata wange actually nkiwulira ne Frank Ashumba oyo kojja ng'akyoge taata wange yannyumiza n'aŋŋamba mu bantu bonna Abaganda abo balaba wano tebakulimbanga tebasosola just bagirega bukyerezi Abaganda abamusi kyekyo asobola n'okugamba nga bakubya Arsenal lengera ono omunyolo wa Arsenal simple ne kiggwera awo jangu ewaffe SULA bali bagere tavuma nti lengera omunyolo akugere akusosolera mu bikolwa osobola n'okujja ku dduuka okugula ekintu ne batambula bangamba waliwo balinza okusanga ng'otudde mu takisi ne bafuluma nga temuli bantu talaba mumala tuulamu bammwe SULA nze ondaba nange wano bansosola buli ati wagaana okwogera Olunyankole sisobola lwaki nze nabasaba kikapu ne sala kimanyi namugala lete kikapu twali meeting yogale ni myezi Lunyarwanda na Lunyankole sente ate kinene ziva ku buno obwakavera njaga ki ekikapu kyewaffe ky'Abaganda ekyo kigazi kibana olubuto nga kijjudde $50 half mitwale munkwawa nkisibako waggulu ntekawo leesu nenkyetikka era kaleesu tekebulizaayo namagana yemmwe mubogera ntudde nga bambuza kayewezite munogamba kyene ngamaga kakati ekiriwo bonna ne betunuulira kakati Emyaka naye kayeto tomanyi Lunyakole wadde nemagana nonno mbayamba buyambi obaddamu wano meeting yali badde mu Luzungu tinno tusosola konze immwe nga nno nze ate nakigaba ne Genoidri nabagamba nzize wano muteesa ku plani yange mumugabanye sente mugende mu dairy musinike nga nzagireese sina kigundi naye ng'Olunyankole olumanyi ng'olwaki sirumanyi teriyo tebakulimbanga kozi ng'oli aganye buganyi ttwogera ate Olunyarwanda lwe lunsumbuwamu nenzongeya ngaye mu Lunyarwanda nagamba ku Uganda umonye kyatutabula ku gundi ku Uganda Airline nali ku kisaawe gogenda obulabe abakazi abaaliwo omukazi n'atuvuma yakozesa 10 sentences mu Lunyarwanda bali bonna tebabitegeera no guy wa State House yali abitegedde yaliwo ate ng'oli takitegedde nti wa State House ne mugamba mama nze gw'ovuma oba ovuma bano nantunulira bati ne mugamba mama kati kankulage nti wano tewaliwo bendera y'e Rwanda wano ku kisaawe olabako bendera y'e Rwanda ye gw'omanyi kyekitegeeza ekyo nalinda bangambe embumba sosodde nagamba wano olabawo bendera y'e Rwanda kisaawe kati nga bwe batali otuvuma mu Lunyarwanda nenteekako bwe nti neteekako essimu genda olabo bwakyali mu ofiisi awo bamugoba egwe wagobesa omukazi nagamba ngenda baku gomanyi damage gye mbataddeko oyo bamutula ki simanyi baani ne basigala mu ofiisi ezo tekirivaawo ate ndi kumpi kulumba umeme ojja kumpulira okubanga nkyagira gwani Patrick Bitatula kyankwase naku yaga nali good mwema ate mwema mukwano gwange yeroya owakabi mugagga ne asaagasaaga nnyo ate yeroya we namugana yemmwe basajja mmwe biki bemwogera mwema
oli kanso mwakabi ogamba otya nti client we yeewula million 10 eza dola nga tategedde nanzo bayakikola mu nsobi nga yeewolera mwana we yeewola million 10 eza dola ozimanye gwe mwana nga yeewola oyizo bafanaganya amanyi kati awe bali masanyalaze kati abo bakyanjize newe ndirumba masanyalaze bali okokolaba kako nakajjayo kako okokolaba kwa kasipima ati emboko yavuga wano sokuli ku direct emboko yavuga wano naba masanyalaze goyo manye kiri masanyalaze anti bagobe namba kati bajjanga babbi kati bali nya waggulu ne bacyankalanya kano jukira kalina okukwatagane kali ne bacyankalanya akawaggulu amalo kacyakayo ne bakka onajja nakasebo jebale jangu wano bamanyira aba bamasanyalaze noja naga sebo waggulu tusanze ku mutigo ngamba mita bagikwata munombuuza baani nti tetumanya nti katego musango nakubira DPC wali nemuga jango kime emirambo wano nenyingire jambia embo emisinde jali wano inze sirinyanga ku muti ongabe nalinya ku muti era mwabali eyo mwegendereze abaawumeme we bajja ne bali nnyo omuti bagulinyanga tumanyi bajjako nowaawumeme ogu oba omwasolo bazigira babagoba basinga ne balinnya waggulu ne bakyankalanya akantuko ne bakka okujja okubba ate bakubba leero wayita wiiki emu ne bagamba bannaabwe mugende wali kacye bakola tewalabye omusirikale yabakutte kavidiyo tunaka waliwo yabakutte yabadde nganze yabagambye muŋŋamba mutya nti akakantu tekakola nali ninnyeyo ddi agenda okukubira supervisor ng'abaliwo bonna babagoba mu mumeme nga babbi naye bakolaganayo n'ogu munda eri asigala eri bano baba ne kaadi ebyo byonna balina gavumenti ya Uganda eri kujjakana nadduli mbusimanya avumya abanyarwanda mufe kyotaasa bannayuganda be babba bali kujjakana nadduli avumya abanyarwanda oke wabagambye nti oli munyarwanda n'ogamba mbu akuvumye kati oli muki oli ntulege muli ŋŋaŋa kino ekiro kye neebuuza amazzi gakozesebwa nnyo okusinga amasannyalaze naye ebbiru y'amazzi ejjanga eri wansi kyetwebaza oyo musajja mugamba nti babaganda oyo musajja is the most performing westerner mu kitongole ye byalugaba oya mugisha ye MD wa national water munjukiza erinnya oba ye byalugaba ye mugisha ekisooka bwe yayingira okukulembera water n'alongoosa system ya paying ne message ojifuna ku simu yo n'omanya naawe osobola okugenda ali n'omanya yatunnyonnyola nti mita emu bweti 1 bwegenda oba okoseza ebidomola between 5 kwana mu ebyo unit M unit M nagamba ate unit M kati pozi nga byali nnyo oba yali agikyajinga 30 oba ne bongerako emisolo oba eri 50 oba bitya nga naawe osobola ogibala oyo omusajja oyo n'alongoosa amazzi gye lwakwankala ekyamulemye kwe kugabunya Uganda yonna eyo bikoze bitya naye agezezzaako abagayina mumpulize mwenna abali the most performing westerner mu bitongole bya gavumenti yoyo omusajja akulembera national water naye jangu ku bano gwe jangu nandireese kajina naye kajina ali expensive bw'olaba ng'alina kajina alina oluguudo lw'amaze lwe luba lusinga mu nsi yonna kati ali mu kukolera flyover mu 7 eya kilomita 2 Rwanda yakoze flyover teyagiranze nagiranga naye balamu agipapirako omusajja akagame yagambye mu Rwanda traffic yabadde tetwetagisa kukola flyover but gwe musono ng'ampa nawuli agamba be basinza n'enguudo ennungi mu East Africa buli gubadde ki Rwanda yensi esinga enguudo ennungi mu East Africa si esinga Kenya nnyo right now esinga Kenya kakati ate Uganda notwalidde mu East ne Central Uganda yensi ekyasinze okuviolatinga abantu akoza internet femuna ife tusemba tukulembera eri gye tusembye twane walaji twasinga kama Russia omuzungu nagamba ate Uganda kyaba banya walaji okusinga Russia kwa Russia be basinga okunywa gin kasola bachaita vodka gin ngomanya ako kakuba twasinga ko Russia banywako ne method Russia chechi banyesa walaji olw'obunnyogovu nti banywa nnyo walaji ne sigala
twasingako Russia ne babuuza bannayuganda kyekyo kye banywa oba bagagga abwavu ate bwe Museveni ne gavumenti ye byagala anti munyonyi wala gimu abanaku mufe era tomanyi nti wala gye yali wanatta twalaba gwe baleeta mu parliament waliwo gwe baleeta aziba amaaso anti mbuulira polisi yakomawa kweyo kampuni kuba mwali mu Bachina mbuulira oba babakwata endala yali y'abayindi wano ate ziri ekawempe nyingi nja kubuulira soda ali wano ngatta n'ebitundu by'ekisajja twali tukyali kukuugi eyo tebabi bw'oli ku buugi mbuuzi tomonye obuugi bwa taso gwe va ku buno obuugi bali abasajja balina kampuni wali nga soda mubi kati nze biscuit oyo mulaba nze sina kintu kyenkoza kye Uganda uyo munakanya uyo maji kanya short cake kati bakolayo short cake we Uganda nze ngambirya otasobola kutta manyi n'amata agalimu sisobola mbuuze nnyo nze lwakubanga kati bamuganda twali tumukukusa soda ava Egypt esegeza mwe mwanywanga kwencha ne mulekangawo gundi ono kwencha ne lukoze nze nvudde ku lukoze nga bamudabudde bannayuganda mumuguze kaye osegedde president wakita yagenze UK kakati linda kutongoza filimu abantu bade bamuli ne otegedde nganga otegedde era kino nkubiriza muhozi bw'oba oyina essuubi erikulembera ku Uganda goba abasiru abakwetoolodde otherwise abantu bagenda kutandika okuyita enganga funa abasajja abo kubanga abasajja abo beetoolola ku kitaawo nga basobola omuboggolera n'asirika abasajja baali baboggolera n'asirika sejjusa oyo mulaba Museveni sejjusa anyiiza Museveni Museveni n'akitegeera nti omusajja kyayogerako kituufu muhozi because lwakubanga mwe temuvaako ssente muhozi alina ebintu nga 1 2 3 byosobola okwogerako n'omugamba ku bino yongerako ebirala 9 because omusajja gwogoba Bobi Wine ali mu bintu nga 8 wetwogerera yeyingira emitima gy'abantu ebya low kubanga kati omanyi nti for example muhozi ozaaliddwa nga kitaawo ayina ebintu by'abannayuganda of course byafuuka munange bibye ate tunaagamba ki yo mumanyi nti Museveni naffe abannayuganda tulabanga property ye tukimanyanga likanaawo era kati muhozi agenda kusikira property ezimu property zagenda kusikira mbu mwe bannayuganda singa anaaba ne bannayuganda mbu nga tuli nsolo kitegeeza asobola okutukwata n'atukasuka eyo n'atugamba muve wano ngenda kukolawo gemu paaka yange ne tugenda nakasongola laba nnono asobola okukeera n'agamba Lubaga ne Kawempe njagalawo kaakati kino tuzanyirawo mupiira era ne baleeta greda kakati naawo nze musaba funayo abantu abasobola okugambako ng'ate tonyiiga ekyokubiri obusungu tebukola omukulembeze yenna obusungu tebukola Museveni oyo mulaba twabeeranga mu meeting nga Museveni osobola okwogera ekigambo nekimunyiiza naye ayina engeri yeekulinisa ate saga tumulemu eddakiika 5 tukomewo n'akomawo ng'akoze eki akakulize yes it doesn't work like that because in a generation oba n'ogifugisa busungu katonda ng'akuyambi tosobola kumalako they will kill you n'ofugisa mukono gwa kyuma genda olabe ekiri e Haiti omukulembeze yajja by force ensi emulemi ofuga emulemi ebyo byomuli continue you have an army ti my army eriwa army ya Uganda togitwalanga toilet paper maje gaabwe wa ate singa gammwe mugateeka ku class 1 stand gundi stand by class 1 sula mbuli aya baganda bameka abantu babulijja balina emmundu bajja kukubira bwere bakuwambe so get those people muhozi abasobola okunenya abasobola okugambako nga titojja bakanga they are there nubo tufunye ffe kwakati nze nenyimira maaso go obujja kwetuga kuba nje kugamba ekigambo ogenda mubulira ekituufu nja kugamba yes abuze genocide and that is why nze nagamba mu first family yonna it is only genocide who has managed to enter into the hearts of people nina n'ekirowoozo ekikkiriza ti genocide n'akubira Bobi Wine esimu Bobi Wine asobola gikwata n'amuwuliriza why genda olabe character z'oyo omusajja genocide n'oba musiru akuwuliriza n'oba ki nze nali mmanyi agenda kukwata Ssemujju Nganda amukube mukomera Ssemujju Nganda ajerega genocide n'empuliranga nkankanye n'okankana ne ngamba
sale tebamulabudde nti Ssemujju okuba ku Capital Gang Ssemujju kwali era kyovola we yagamba okukola Capital Gang Capital Gang agenda eggulu naga temuleeta Ssemujju bagikola ndu mwenda yaliko Ssemujju akwata akazindaalo n'okatya era nze lumu natya Ssemujju batwala Capital Gang mu State House ajjaya lutu ya Ssemujju neetuuka Museveni nenda nga anywa chai nanywa chai ngalinga ataggwamu nanywa Museveni yasobola nakola mistake najja ku Capital FM ku Capital Gang luti genda ononye eyo show Museveni ngaze Capital Gang Ssemujju yali amutidde mu studio ne bagulawo amadirisa ngebugu mulingi ebugu esinga tekyamala Ssemujju yagamba Museveni naye okimanyi nti nno oyina kuba mukomera sawa zino Kosera ina kwa mukomera Martinosika era kulemera nga Ssemujju you remember we are having the president and you're namugamba yes I know it's my time to speak you moderator ninda yeyogedde nayo ebyo byesamuyingiridde aramanyi nayi yazogala kuba Genosale yakuba simu nayogere namugamba but Genosale okimanyi nti no singa tewali muganda wa Museveni singa yagamba you were subject of the prison chechimuluga kagamba you qualified to be in wandi badoli mukomera Ssemujju nayogera eddakiika zaali 2-3 nagenda uli amuzeyi wange sale we yazivuddeko namugamba Ssemujju namugamba wabbe ettaka wano wabbe kakati bwe nategeera nti no muzeyi wange sale ayiisa amajegere kwe kugamba moderator neba nange mumanyi olunaku lwa leero ngenda kwogera baani ababbi b'ettaka mu Uganda yeye nyini sale kubanga Ssemujju akyogera nnyo nti ndi mubbi wa ttaka naye ngenda bagamba abantu ababbi ettaka mu Uganda wano yabogera nengamba naye sale agenda twayongezanga osana okukanyonyena agenda kwogera nagamba omuntu asooka omubbi w'ettaka mu Uganda wano mubagambe kozika jeno mutugambe mubagambe ndeete omuntu asinga okubba ettaka namba 1 okubba ettaka mu Uganda wano ye Ssemujju nganda nategeera muzeyi wange ayiisa amajegere Ssemujju nganda ate so yongerayo ne moderator yaseka abakyuziga okubba ettaka ate gwagamba yamanyi weyali shobano abali mu studio basekanga busasi ababuuza waliwo waliwo yampuloputinganga ndinayo muwayirize buli moderator siye waluzungu nga lwatunula bwati ng'aseka busa nagamba muzeeyi wange ayidde ajja kamutadde mu Ssemujju tasoboka kamuteka mu nsonga Ssemujju buli wabeera tasoboka gwe bagula amadirisa olaba vidiyo eri nga Museveni aze Capital Gang okuva olutaddanga yabagamba mujje mu State House gwe bagulawo amadirisa Ssemujju nganda yayogera mugamba kankusomese kye bayita economics nga Museveni atunudde bwati Ssemujju ne bagulawo amadirisa nga esite kyakola abo basajja Museveni byandibadde akola nabo ati nkubuulidde nti Museveni olaba agumiikiriza Ssemujju n'amala Ssemujju ono mukoze kati gwoba onooba mukulembeze wa Uganda mbusimanyi taata wange Museveni nga togumiikiriza balala wallahi Uganda ekulemi kitegeeza muzeeyi wo waafaano ate gwalimu nti nazaalibwa si mu Uganda nkubuulidde get those people who can tell